Okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala. Copy News official balance scale. Simbawo bamuyita Mwine Empaka. Nga taata we Minister wa Agriculture Honorable Lwamirama. Sijja kikyusa naye sooka owulirize. Okuwuliriza kwe kujja okuyigiriza. Mu Western Uganda Banyankole waliyo Minister of State wa Agriculture Honorable Lwamirama mukwano gwange nnyo. Ng'omwana we yeesimbyewo ku UMP. Abantu bali ne bamwaganya ne bagatuwagire nnyo omwana ono kubanga tuba tukubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja lishi ajja kuyamba abavubuka banne ate naffe tumutumenga ewa taata. Kakati nange namere ne neesimba mu Buganda nga mzeise mpija ate ye senior wa Honorable Lwamirama yali full Minister of Agriculture. Omanye okuba nti omwana wa Minister gwali musango. Kale ebigambo ebyo byayogeddwa gye buvuddeko omukyala Minister omukyala oyo Justin Namere yabadde ali mu bitundu by'e Masaka kitundu ekimanyiddwa nga Kijjabwemi. Ebigambo bino bwe yabadde agezaako okubyogera yabadde alambulula ensobi ezikolebwa Abaganda era mu kusooka ababadde bamuwuliriza bawulikisenga abeewuunya nti oba oli awo Minister aseeredde olulimi naye yazzeemu n'akitereeza n'abagamba nti kyebawulidde tekubadde kuseerera kwa lulimi. Ebigambo nga bwe babiwulidde era n'abibaddiramu n'abannyonnyola. Bangi ku bantu babadde bagezaako okukaayana nga bamugamba nti totunnyonnyola naye nga ye abagamba nti bwe buzibu bwe mulina mwetaaga okunnyonnyolwa. Then bwe mumala okunnyonnyolwa mulyoke mutegeere bw'oba obadde oyagala kusigala ng'owanise omukono okubaako ky'obuuza oba okubaako ky'owakanya olyoke owakanye nga buli kimu kyekyo kifaanagana ne kyogenda okukola ki nga ky'oyogera kikwatagana butereevu ku mulamwa gw'ekyo kye tulambuludde oba kyalambuludde. Kale awo ettandikidde program detective olunaku olwaleero sibeerawo nzekka mbeera ne Ali Mustafa ensonga ne tugenda maaso n'okuba nti tuzimenyaamenya. Ne kaakati era tugenda okubeera nga tukuyisizaamu omulabi waffe omulungi kaakati agava mu kkooti enkulu omulamuzi Emmanuel Baguma ayongezaayo okuwulira omusango gw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obedi Lutalo kwosaako ne Captain Dennis Ola okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Yes, kino kiddiridde ekitongole eky'amakomera okutegeeza omulamuzi Emmanuel Baguma nti omu ku bavunaanwa Dr. Kizza Besigye atagenda kusobola kubeerawo mu kkooti oba tasobodde kuleetebwa ku kkooti olw'embeera ye ey'ebyobulamu bwe. Kakati bino nga bigenda mu maaso okukola ki okufaanaganako ne Dr. Kizza Besigye, Haji Obedi Lutale ate naye alagidde omulamuzi oba alaajanidde omulamuzi Baguma amukkiriza afune bannamateeka be abanaasobola okumuwolereza era bw'atyo naye n'awakanya gavumenti bannamateeka be yakola ki be yabawa mu buwaze. Nzikiriza Haji akutolere salaamu ate tutandike programu y'olunaku olwaleero. Abalungi abatulaba abatulinze dda mwebala emirimu abamu mutandise okunyuka okudda ewaka abalala mwagenze dda abalala mukyaliyo mukyaweesa tusaba Allah abasaasire ekimwanoonya kibateebese mu kifune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yonna bagamba nagikwata bukusu bweriba yempisaawo kalayini k'eggulu anyina n'ebirala bigenda okuyita eribajjana eribajjana nga sonnaba kutandika kugenda wala Isaac ajja akola omukolo bino bye bafuna gigs zaabwe agenda mukolo gwabadde gwa muzikiti kakati ayingira ne stocks
agenda olaba omuzikiti gwonna tewali muntu ayambadde stocks nenge nga twazirese ebweru kati ndowooza nze yamugambye nti babeera bali basoose kufuna wiro ne bagenda bakole ki basaale kati ovulaba tewalabye ayambadde stocks oba oliawo kati agamba nti yabadde asala afuluma bwati ate nga seeka amaze oddukoleera wali waggulu kakati nga bonna alaba bavunama musumbolowooza teyavunnamye buvunnami yafukamidde bufukamizi n'atandika okusaala naye aŋŋamba kyonna kye yakoze ku ttaka awo nga abagoberera allawe ye yekka engato yazirese bweru engato yazirese tezayidde muzikiti kati ye n'abeera mu stokes talina kye yamenye naye agamba nti yabadde alingiza bwati Mustafa bwakkirira nga naye akkirira kati agamba waliwo akatuuse ne kammenya nga bakolamu kano ate babanga abakkirira ne babanga abapoozinga aiza amale kujja kumutendeka yakoze ensobi amale okujja kati ngolooza salaamu okyagikoleramu ensobi bwagikutolera ne bwagikugwiza obugwire ogiddamu mu nzira nga mpuumu ng'owuuma olidde kale Isaac owulidde bwe tuva wano jangu babeeko bye bakuwa nti bwe bakola bwe bati balina kye boogera bwe bakkira bwe bati ebiwunga ebyo abitegeere bagiramu wano baba bagenda wano kubanga ajja kuva waggulu ate agende bugenzi ku ttaka ate ave ku ttaka ate agende bugenzi waggati awo asooke kujja bamutendeke ng'olala bw'anaayingirayo ne bimukwatirayo nga byebakola byakola naye wano bajja nti simubbi wanga yeewala okumukuba nga bajja kumukuba kubanga banaamulanga byakola bikyuse mu byabwe bano abajja oluvannyuma bajjaga ono mubbi wangatto bamanya ono mubbi wangatto byakola bino si bye bino olaze kukuba ngatta alinda tukutame wansi akwate ngatta afulume abasiraamu nga begendereza kati bajja kumukuba kale Isaac kumma obwesigwa ogenda ofuneyo kofunye katonotono omanye buli biyungo okimanye nti bwe tuva wano tugenda ku wano wetuti bwe tuva wano tudda wano naye ajja kuva wage bamuge ono mubbi wange ali waliwo amulaba bamasobo basooke baleke eswala azze oluvannyuma ali waliwo abajja oluvannyuma abo be bakufuna ajja kumulaba nga bagenze ku maviivi yazze agenze wansi ku kyenyi bagawo n'omubbi wange bamuyoolewo ebinaddi yabijja kuba byajja kuleeta kye bankoze kale Haji ekiri Masaka ekifumba mutoko nyinza okugamba nti ebintu si birungi ku saidi ya Honorable Minister Justin Namere ku saidi yaffe abalabi because tulaba abantu bangi abavuddeyo ku attacking omukyalo ono nga bagamba nti yavodde Abaganda n'alumbiramu Obuganda ng'ate naye mwana Muganda waffe wawano era ebigambo bino nga bwe yabyogedde twabadde tusuubira nti bwe yannyonnyodde abantu baamutegedde naye kyannaku nti abantu baagaanye okumutegeera era okusinziira ku lutalo naddala luli mu bendobendo ly'Ebuddu eyo olutalo luwanvu lwagaziye nyinza okulowooza nti Justin Namere bw'aba si mugumu yalibanga n'otuzi takyanywa so nga te Mwami Balaam okuva lwe batugamba luli nti bayinza okuba tebakyasobola kuddamu kutambula babiri tukirabyeko leero Mwami Balaam ali mbalala alina bangi bafuumudde era alesse babataddeko obunnyogoga ebitundu ebyo eby'embalala bigogoddwa bwe tuyinza okugamba mu ngeri ennyanguba mu njogere yaffe eya bulijjo naye njagala tusookerawo ku nsonga ya Honorable Justin Namere lwaki abantu baaganye okutegeera obulungi omubaka era minisita ku nsonga y'Abaganda Namere ebigambo bye yayogedde ne bye yalizeemu statement emirundi 8 abantu badde tebayinza gitegeera era yabadde tetegeerekeka kubanga n'engezesa gye yagireese ogigezesa nga ogezesa nga si bw'alina okkireeta kyekyabalemye abantu okutegeera weyayingirizaawo ekizampo kubanga tusooka ne tubuuza okuleeta ekyo ekyokulabirako yabadde ali ku pulogulaamu ki batukwatagana kubanga olwaleero nti nsobola okugenda viki olina emmotoka n'otwala emmotoka mu galagi ogikanika kati makanika n'akugamba nti
emmotoka eno naye ngo togitutegekanika yingini oba serefu nakati emmotoka eno ngenda gisumula yingini eno tukebere wayalinga era amataala gano kyekigajjako kati gwe nooleeta ekyokulabirako ku ssaawa eyo nga ddala kyekiriwo nga kikwatagana n'embeera kino kati emmotoka yange eno waliwo omwami yatwala emmotoka yeeyo gikanika yali tefudde mataala naye oliramugana tugenda kulaba wayalingi yagenda okumaliza emmotoka tekyayaka ng'ezikidde makanika muli bazibu kitegeeza kyoleese ekyogeza mu kifo ekyo kyekyo kyennyini akadde katuufu naye nameere ekibuuzo kye tusooka okubuuza yabadde ku pulogulaamu ki okuleeta ekyo era yabadde mumaka gaani oba ontegedde bulungi nti siraba weyale ebyobululu ate we byajjidde yabadde ku pulogulaamu ndala nnyo nekyeyagenzeeko kyabadde kirala tekikwatagana na wano kuba kino kyaggwa era tewabadde wamusoomooza amugamba President Museveni yatukola bubi sigo wali gwanidde okuba minisita tewabadde wamusoomooza mugamba kigambo ekyo kati ekyogeza kyeyaleese kyabadde kyaki example gyeyawadde kiddayo ku bantu abagamba nti baliko akabuuza mu Buganda nti baliko ebikolwa baliko akabuuza mu Buganda nti Nameere yakozeseza ekigambo ekigamba nti kwabo yabadde ayogera yagee nti wano e Buganda tyagambye Uganda yagambye Buganda wano e Buganda oba mwabaaki kati n'aleeta erinnya liri eryoli yali omwana we yali yeesimbyewo mu region etali ya Buganda kati neweebuuza bikwataganirawa naye nga tetwerabidde ekigambo kino ne luli nakikugamba nti President Museveni bwe yali ekkololo bwe yali amwogerako ekigambo kye yamwogerako era ddala kyekyo ddala kyali ekyaki kubanga bwe yali ayogera yagamba nalonze Balamu kuba minisita owa local government oyo mumanyi agenda kunkwatira ababbi era agenda kukola mumanyi kivola namutadde mu ministry eyo manyi agenda kukwata ababbi alhamdulillah era akikoze naye muwala wange muzzukulu wange Nameere ye wakuvuma yagamba wakuvuma oba mwogezi anti mubyebimu muleekaanyi kyekigambo kyeyakozesa ne bwe bakatambi okazizzaako okuleekaana kigatta ebintu bingi ye wantalo oyinza okuleekaana nga towuliriza ate tosobola kuleekaana n'owuliriza kitegeeza nti neyamuwa ekifo yamumanya biki byagenda okukola biki byagenda okwogera era yamusindika amanyi embeera ze bwe zifaanagana bwali so bwe tuddayo wali nti kyakoze bulungi ng'abakyasinze okumwanukula ba mu nnyumba ye kyakoze bulungi mu Masaka ti abaavuddeyo okumwanukula era bennaakalaba bonna ba mu nnyumba ye bannamasaka ekisooka ba mu kitundu gy'azaalibwa ekyokubiri bafamire ye ekyokusatu be banne ekyokuna be bamumanyi be bamutegeera olutalo luli mu baana banju terunnabuuka kakati ffe abadde bajja babagamba nti oyo kikoze bulungi tine taata w'abaana bw'alaba aboogera be bambala olugoye luli lwayambala abaana be nzijukira lulingo ngamba nti Honorable Justin Nameere si muganze waabwe
ekyo nakyogera wano era onombuuza ekibuuzo nti lwaki ng'ate negati nekubuuza lwaki ng'ate gwe era nenkubuuza ekibuuzo negamba bwe yakola akabaga wadde tebaamukwata kwaliko abantu bameka negamba bweyagala okukakasa nti si muganzi kwakati obuyinza abuyina ye minisita ate ye mubaka ayiseemu eggaali alabe ng'ava Lukaya ayingira Masaka koba okakasiza abantu bonna baddayo ewaabwe okuzzaayo ebifo bye bawadde okutagguliza awamu n'abantu baabwe ab'ekyalo olaba ne Balamu yaddayo ewaabwe n'atuula n'abakadde ne bali emmere yaabwe n'ebyalira bijanjaalo akantu ako bakalaga nnyo ng'atudde wansi waliwo bayijjajjawo omukadde yaddayo kubabula nti bampadde obwa minisita ate bannyongedde banzije wali ku bw'abaana naye mpa nameerero yaddayo ndaga akatambi wonna ng'azzeeyo oba yamanya nti mutuufu kati mwenga Abaganda ewaka ne mutamwaniriza oba ne mutamusiima Viki omuntu yenna buli lwofuna ekirungi osooka kukizzaayo mu famire yo bwebanga ekwagaliza famire waliwo kwotegerera nti famire temwagala teri famire etaagala muntu biba bikolwa byo ebikukyayisa famire teriyo ekyo nze ekiwakanya watyanga bo be babi tebaliiyo gobasooka okuba omubi gye bali nabo ne bakuteekako obubi teriyo akeera kumanya nagati nze okuva ne nazaalibwa mu famire eno bandaba bubi nga kyekigambo nze okuva ne nazaalibwa gobasooka biba bibiri ng'ofunye ku ssente biba bisatu ekyokubiri ng'ofunye ku buyinza mu kifo ekirala n'oyagala owaganyale ku famire sijja kgenda wala vice president wa movement naguno gwako olumbe lwa kitaawe yagaana oddwabya n'agamba se tujja kulwabya n'ayita ntya president n'ayita ntya abaminisita nga sinze musika gwe babuwadde akkirize budde ewange ekyo nekiganyisa olumbe naye kitaawe yagenda okufa nga amaze okubeera ali mu buyinza nga gavumenti eno emaze okuwamba n'erinnya lya kitaawe n'alitutumulako kubanga yagula emmotoka zonna nga baziwandiiseko Asumaani Bulangiti nkufuna leero nkufunye mangu ng'emmotoka zonna erinnya lya kitaawe alitadde waggulu kuliko Asumaani Bulangiti naye olw'ebikolwa bye yakola abafana ne batukoga nti erinnya terisaana kuba ku mmotoka aliswaza kitegeeza ye yasobya abafamire naye kati wano wenjagala wenzija nti abafamire baali bamwagala singa baali tebamwagala bwe yali mu buyeekera baali muwaddeyo kubanga bingi ebyatuuka ne bulo yonna bingi ebyatuuka mu bulo kale abafamire ne bakukyawa neggombola nekukyawa n'ekyalo bonna tebasobola ekkumi terikyawa kyova olaba olwaleero n'amala akudde emabega bakuwangula kabeere nga ze mabega LC1 awangulwa bamuwangula era teri agamba yesimbawo mubonaga nti campaign manager wange yooyo ekyo ndese kyakulabira bakireka lwaki nti famire abantu bonna abasinga obungi Viki kino kijje kunze kasita Katonda amusitulamu mu ssente n'amaanyi ne mu buyinza mu bifo Katonda waba tamuwadde kategeera famire n'agimanya nti nyina kusooka kusoosowaza famire yange ndyoke nsitula abalala famire emukyawa kati bw'amala naga nti nze tombulira bya famire yange naye nga yamukyawa lwabikola ye bye yasooka n'omubuuza famire ekukyayo omaze kkula kati goloza Sempija alina nameera eka mu baana ate kiyinzika kuba wali olabire ku muganda wa nameera nti ono ali wano atambulira bwati ne bwati nga bwe tulaba Bob Wine bw'abeera ne baganda be
ne president kenyine ne president alina atambula ne family n'agiraga waliwo nesi bonna kati ne mwami bala mwali olabeyo oluga ati bebo era bajja kumusingana nga bwali ba ministers nabanja prime minister wali ngatambula n'abantu buli gwoliraba teri abeera mu kifo ky'amaanyi n'atasoosowaza we buli gwolaba atasoosowaza we ng'omanya si birungi gy'ava so kati ewa former speaker ne Tantamongo byali birungi byaliwasowazanga abakristo nakikugamba wano bwe bagenda okwaza walabako abeekalakaasa wali wasirifu essaawa eno wawulidde abakubajjegera nti omwana waffe alibiki lwaki bamusibidde waka bonna basirika n'ebizimbe yatwalayo ebizimbe kubeeragirako nina ke neekoledde mundaba muwala wa gundi muzukulu wa gundi ndese bibyo nakuba nti oyinza okusiŋŋaana nga essomero bwe liba lirina abaana 100 abasoma mu ssomero eryo ojja kwesiŋŋaana nga 8 kyonna si kyebukediya nga 2 bebeebukediya tulabira mu byafaayo nabikolwa netutambulizaamu obuliwo gwolabyeyo zikino kyenjagala okuwa nameere bwe tulikoga mu kugambye kati yakoze ebyo byeyakoze walabyeyo ab'eŋŋanda abavayo baga nti tebaliiyo wabula abaavuddeyo ba kibiina kyaki kya NRM kwabe bafuuka ab'eŋŋanda ze beb'eŋŋanda kankuwa ekyokubiri bwe bamukwata ojjukira bulungi bamukwata ate nga koolo lwennyini bamukwata agenda na ku pate era bamukwatira Masaka era gwe twalaba abaavaayo okwogera baawe eyali omuyambi we driver we n'aba movement saalabako muganda waavaayo twagala muganda waffe so abantu baavaayo wadde ne taata ne taata teyavaayo nakati mukulu munne sewekiriwa pulezidenti omwana wange namukuwa naye teyanyega yasirika bebuyakyogerako mpaka tambi nga taata avaayo okwogera n'okumulaba nga amwogerako namulabye jjo wano nga bafiiriddwa kakati biconnectinga bitya because honorable Namere Masaka agamba abantu nti nze okubeera muwala wa minisita naye ate minisita ku byonna ebigenda maaso tavaayo nti oba defendinge muwala wange nti oba abadde akola kino oba abadde ali ku kino ekyagala kikozesanga ngabo abantu bagambe nti bamuwalana bamukyojja lwakubadde kwa kitalo takyalina minisita former minister takyali wadde MP byonna takyalikalungu takyali byonna byaggwawo kati ekyayagala kisiiga azimbireko ekigambo ky'okuvuma abantu sikutegedde taata we takyali minisita gwaleeta okugerezaako wabula bwe yali badde ayogera yaligambye yali yali teyali mwambaza kanzu njeru ng'ate kanzu yaguba oba yakyusibwa langi era kyova olaba abaavuddeyo babadde ba movement ekyo nno nkyebaza nti abo bennyini abaavuddeyo be baatema entotto be balwana awangule akalulu kati essaawa eno batubuulira nti n'abaakatiiki nga babamanyi haji bayogedde nti akalulu baakatiiki kisoboka kitya eyabadde ayogera abatiikinga obulusi bulegera yagambye ekyo namuwulidde bulungi si ekyamani wa movement bulegera yagambye nti pulezidenti Museveni kyeyamaani wa pate Namere takeeranga nkya n'awangula kalulu yakajjawa n'abaakamulondera ne bakatiikinga ne bakamuwa nabo mbamanyi awo biba tebikyakola makulu kuba tebikyatugasa wagaana okubireeta luli kitegeeza wali mwasobaganye era sigambye omulyo gwe sigambye nti bulegera byayogedde bituufu oba byayogedde bitugasa kati lwaki abaavaayo naye awo nawo tutangaze butamanya kubanga bwogamba nti mwabba babiri oba olina omanyi bulegera yavuddeyo butamanya nabutategeera biki byalina kwogera kubanga byali badde abyogerayo ku nnaku bwe bagenda okubala akalulu
n'avaayo nga yekyabanu wamuveri lwaki omenya abantu akalulu wakajjeewa kati atubuulira tukole ki tebitugasa omulamu baguleke waliwo kabe babadde bakwatidde okugamba wavudde Obuganda butunulira Obuganda n'Abaganda bavudde atya anti yakozesezza ekigambo ekigamba singa yayogereraga nti bannamasaka ekyali badde kijja era teri yali muwala nga Honorable Luzi bwe yavaayo n'agamba nti Abamitiyana muli babi bakolimidde era pikipiki yange njagala tiyayogera ku Uganda yonna era tagambangako era yayogera nti abasiraamu b'Emitiyana teyagamba abasiraamu ba Uganda wano oba teyakirekaawo kati nennameera tumusomesa enjogera bwe yandibadde ayogera yandike nti abantu b'e Masaka abalonzi abantu teyaterekona kya Buganda wage abantu b'e Masaka nze mbeewuunya abaali kubye mu ngalo ne musanyuka ng'omwana wammwe afuuse kino ate mmwe munnwana okuvaayo so ekigambo yali badde akiwumbawumba kyalize bulungi nnyo ekiwawaaza abatu butereevu era bw'aba atulaba ajje tumusomese ebigambo bw'olina obikwata yataddewo alina abagundi be abatulaba kuba naye yasazeewo naye yaguze ba tiktok nabo balumbe bali kakati ekigambo ekyo yali maze okukikozesa naye kasi yakozesa ekigambo nti Abaganda bawano ekyo kinene buli Muganda yenna waali naawe mwoli teyagambye Baganda b'e Masaka abesinga agambye Abaganda bawano mu Buganda oba mu Uganda so kitegeeza bonna yabakawunywa kakota okutegeera kwammwe kutabula mu Abaganda bawano mu Uganda so kati awo yagusudde neyeerabira nti ku Bulange yadduka na misinde okugenda owakatikkiro oba baali batutteyo naki batwala amakula muno mwayagala okweragira n'okufukamira n'agenda mbw akube Katikkiro kamera zimukwate kakati naye wamuvumiddemu ate naye w'e Masaka so ekigambo ekirungi ekyali bale ekivaayo obulungi kyali bale ekiga nti bannamasaka kyekyali badde ekigambo ekituufu ennyo okukozesa kaize eriwo obutambala ab'ebutambala kubanga olwaleero omutawaana we gwavudde gwonna ku Namyeri gwavudde Masaka gye gwasibuse si wonna naye Masaka kati yaddidde Masaka ffenna atwambazza naye ng'omutawaana gwavudde Masaka ku mmwanyi obuzibu bwonna buva ku mmwanyi era ebyo byabadde ayogera lwa mmwanyi eza mukyala Sise ezazisasula kati ate abakyazoogerako ki nga zaggwa mu kuzisasula n'asigala ng'atebenkedde ekyo mbadde nsuubira ng'omukulembeze abakiva oyo ayinza okukivaako golowooza yagenza okuleeta ekigambo ekyo yakijje kuki kubanga baamukuba olwogolo baamukuba olwali baamusekerera wonna we baali nga buli we bayita oli abantu bakuba mu ngalo ne bakamala bumazi ye buli we yakwatanga akazindaalo ne bawuuma buli kyeyogeranga kwe yavudde kati omutawaana gwonna gwava Masaka ne gusaasaanira eggwanga era gwe gwamuviirako okwawukana ne mukama we ate yawukana naani Haji Mustafa anti ebyava e Masaka ngezaako okugamba bwino mpo mutonotono gwoli ku detective ebyava e Masaka kwolwo ku mmwanyi byebimuviirako okwawukana ne mukama we n'agamba tambula wekka nange kantambule nzekka ddayo mu ofiisi luli wakyogerako naye nkugamba ekyo kinaasoboka ate yazzeeyo bano bamukwane emmotoka omu gyavuga eriko CM that is cabinet minister omulala Justin Namere gyavuga eriko Justin Namere Namere yavuga SM state minister kakati Balamu bamuvugira mu CM anti Balamu siyagimuwa ne Namere siyawa Balamu ono wa cabinet ono wa state naye mu ranks Balamu w'amaanyi w'amaanyi anti ekyavudde amugamba kati guno gwenkola gweddeyo mu ofiisi
ate ndaba ali mufirulira kati alimba era omutabana we kugenda okuva era awo wennyini kwolwo wayanukulira mukama we mutasirika ku byakitaawo ebyeki ebyeraaka ebyettaka naga nti omusajja eyali gavana wa Masaka yonna n'ettaka lyalina eriyitirivu balamu naawe n'ogenda n'okuba essimu nti ogoba abantu ku ttaka minisita bw'atyo bwe yayogera taata nga bamuvuga bamusikaasika ebintu bino bimusembeza bimugattagatta mu mboozi eno ate ng'emboozi gye tulimu yabalyake ekyaleese obuzibu ku Nameere yasobola okukubuulira kamera eyo n'akugamba nti eyo si kamera naye nga ddala ogiraba kamera ng'ate kamera ekyo Mukama yakimuwa munnyonnyozi mutuufu ate mutesitesi wa mboozi bulungi nnyo n'ovaawo ng'okkiriza nti byanyumya byebyo munyumya kati neewuunya taata asembera atya ku suwaani y'abalya ekyo Mukama Katonda yakimuwa mutesitesi wa mboozi bulungi agiteekateeka bulungi nnyo era n'agiwunzika mwaba badde omunya ne muvaawo nga mukkiriza nti ddala emboozi gyaleese ebadde yeeyo ti emboozi ebadde nyuvu kubanga bwe yabadde ayogera yagambye gavana wa Masaka lubayite bana bagisalamu nga ye gavana wa Masaka yonna abanga abali wano muwulize era baddamu ne babukate nti ddala kituufu wamma ye yali ku ttaka lyayina nammwe mukakasa asobola okugoba abeerako ayi ku ttaka lye nga n'abalukaya bali ku ttaka lye n'abali wano bali ku ttaka lye natugamba ababbi bali ku bwe tuba tukwata ababbi ettaka okugobako ku bantu tusooke kukwata bano abaawa ng'alinga agamba Balamu nti ekyakubuusiza n'ogenda eri yabadde yabadde ategeeza ekyakubuusiza n'ogenda eri Akaayi nga wabadde mu Masaka n'otagenda na kugombolola owali ababbi abaagobawo n'abantu kyekyaki ekyakuwanuuziza ebyebunaayira owanuuze kitange yamugambye bw'oba oyagala okukwata abagoba abantu ku ttaka genda wa abaafuna ebyapa ku ttaka ly'ekitebe kya disitulikiti obale nnyo naye lyakitange vaayo oyo yabadde agamba mukama we kyova olaba Balamu yamugambye nti tuula genda mu ofiisi gy'oba okolera emirimu gyo naye obuzibu bwe bugenda okujjira era lamu bulinde wano wetujja okudda kwe kudda Balamu gy'ava kubanga nga bwe mumanya ajja kuddayo azimbulwe Balamu byalese ateeseteese oyo ajja kuddayo oyo Nameere teekawanga agenda kudda nga agenda wano wetujja kyogerera agendeko Embalala agendeko era Akaayi ewagambibwa okuba ettaka era bino byebadde ayogera byeyagambye yabadde Sembabule ekyo nga kinene weyayogeredde Abaganda yabadde Sembabule oba yajja kuba yabadde Sembabule simanyi waani waliwo yabadde agenzi era yabadde Sembabule ajja kuddayo azimbulwe olwo byalese azimbye oyo golaba kubanga ebintu bibiri Mukama Katonda yabimumma byateeka okufukamira wansi abimusabe ebintu bibiri ekinaki yalema okumanya nti wano wennyina okukoma ekyo takirina ako akategeera takayina oli ku minisita mulamba yalema okumanya nti wano wenteekeddwa okukoma akategeera okumanya wenkoma so sigaye nti akategeera okumanya nti wano wennyina okukoma ekyo Nameere takirina bw'asumulukuka ng'alina kyayagala okukola ne bw'abaako amukuba ku kibegabega tamuwulira agamba mala kiggusa oba kikyamu oba kituufu akiremerako mu bukyamu bwakyo ebyo ebintu ebyo bibiri. Minisita Balamu Barugahara asiibye ebitundu by'Embalala eyo nga naye yeegiriisa era bangi abakwatiddwa kuviira ddala ku kiraakawo Embalala abantu baali balowooza nti Mbalala eno eri bulungi zezimu ku regions oba ku districts eziri obulungi mu mbeera y'ebyenkulaakulana mu mbeera y'obutabaamu bulyake ebintu by'enguzi bw'ebityo bw'ebityo nga byonna tebiriimu naye kitwewuunyisiza mwami Balamu minisita bw'agenze eyo ate n'akwata kuviira ddala ku bakaawo
almost abantu ba iso bani baradi kweba abantu awuludde bangi kumpi abakulu bonna abatwala Mbalala district abawuludde n'abalekanga abakubi mabega wa mitayimbwa twali tulowooze wantu eyo oba oli awo gye bava abakulembeze abangi ate nga balina ebifo ebirungi mu government positions zaabwe zina n'amaanyi offices ze batuulamu balamu tumusabire Mbalala gyali Mungu amusaasire bakutte asaasire bakutte amusaasire asaasire ye bakutte bw'abanga ddala bw'anaabateekayo gy'abalisa abatadde nga banaasulayo oba banaabeerayo oba emisango gyabwe ginaagobererwa amusaasire Mukama amusaasire abakwatibbwa lwaki njogera ekigambo ekyo yes nyina mukwano gwange sijja mwogera linnya yannyumiza ayina gye baali bava naye w'amaanyi ayinako kyali naye baba batuuka ku luguudo lwe bayita Kaguta Road ndumanyi ne basiŋŋaana musajja mukulu ng'atudde mu kkubo wakati ataddewo kuleeti ya bbiya ng'anywa omwenge atamidde mu kkubo wakati anywa omwenge atamidde bwagwa eno bwavuma buli kiramu ne bamuwa eŋŋombe n'agaana ne kuleeti ye ya bbiya ku Kaguta Road kaakati olwamala bo ne basiba emmotoka ne bamukwata ne bamukubamu n'empinga bbiri ne bamugamba va ku kkubo motoka zigenda kukoona otamidde ne bamuwalaawala ne bamwongerayo ebbali bano ne bavuga n'abaka akasimu ke wakati mbutamiivu bwe n'akubira omunene n'aga nti emmotoka ziva Kaguta Road zifaanagana bwe ziti muzikwate bakubye omuntu n'okumutta katono bamutte takyalimu nakategeera bamusanze ku kkubo bwati ne bwati bagenda okutuuka ng'emisanvu bagisudde dda paatulo bbiri zonna n'ebikinga nga baweddeyo nebaga wano temusala mulese mukubye omuntu n'okumutta ayinza okuba afudde gwe musanze ku kkubo nti mulina gwe mukubye ye banibaga kiki anti ati nti munaabitebya mujja kubitebya ontyo sebo baba tumaze okubafuna kati omu gwe yali naye mu mmotoka ate oli gwe yakubira ate naye gwe yakubira tutuuse wano batusazeeko anti ogubadde guki tusanze gunne omuntu musaze beekubira amasimu gakoraidi n'abagamba nti muddeeyo mukube n'emiggo miyitirivu mukwate mutwale ne munda omutamiivu kati olowooza kubanga mmotoka baalimu abantu bana singa bano abasatu tebaali n'onu kiki ekyali kigenda obbatuukako byenjogera biri alaali mbimanyi yabinyumiza jjo jjuuzi mukwano gwange sijja kumwogera linnya singa mu motoka mwalimu basatu abasatu bano kubanga baalimu bana owokuna n'akuba essimu naye gwamanyi naye singa tebaayina kiki ekyali batuuseeko awo ensaasirira balamu nti baataddeyo ayinza okuba nga tannaba na kutuuka lya ntondo oba wa nga bavuddeyo nga bazeeyo mirimu gyabwe byabadde akwata abalala n'abalekayo ne wayitayo nakusa ne babatwala mu kkooti ebalala kiyinza obutasoboka entuuyo ze n'emisinde egyo gyadduka ate mulabye aliko nekkanula bambi banyambalala bamwaniriza banyambalala babadde basanyufu nnyo essanyu eryo nga lyayina eryo abo nabo awo siganye bwe bayinza omusanyukira jangu ogogole ekyo kituufu negyo emisinde gyonna gyola gyadduka nabo kati bo ng'abantu kubanga abantu kyekibagasa ekyo kyakola bo basanyufu azze okugogola obulyako obubaddeyo nebe bakwatidde abantu tebajja kubeerayo kingezaako kunnyonnyola si Mbalala yonna nti ekisanyu ekiwagira oba ekiwakanya naye aboolubatu ate aboolubatu be balina amaanyi ge nakugamba ti ebyo ebintu ebi bisatu kigambo maanyi buyinza na ssente balekanga nga DHO town clerk district engineer CFO
bonna procurement officer nga bavuddeyo kubanga ebifo ebyabo nga bw'obamenya tebabigendangamu nti bitabo byabwe kati haje ensonga zikalubiza bukalu babigendamu nga babaga nti gwe wano wosaani ojja kubeerawo wosaanidde nesibisani era bano boolaba abasanyuka ennyo ku bbalamu abo nga boobalabe basanyuka ennyo abantu nabo babadde babalaba kati sebasaanidde abo bannansi be mu mbalala eryo essanyu lye bayina naye abalina amaanyi n'obuyinza tebayinza kubakkiriza kusulayo so Kiraka agenda kuvaayo bonna nga bw'obamenyaawo bonna SF bonna bakuvaayo ku lw'omukaaga tujja kudda wano insha Allah tunaawulira nti baabatutte mu kkooti ng'abalabe tubadde tulira nti nerindako balamu okuva lwe yatandika bandi wali era batwala mu kkooti era bekyobadde ngenda kikugamba okuva omusajja okuva lwe yatandika okukwata bonna baakwata wali bemoga nti bano baabatutte mu kkooti gwe bampe akono kakulu haji gwe bampe eyo tewali misango gwonna gwe twawulidde gwe wawulidde nti bano balamu be yakwata olwali batwalibwa mu kkooti bampe eyo viki tubeera wano obeera ku gundi gwe bampe ekirala twetololamu bwetoloozi binaakola bukozi ekyo nakikugamba watugamba kutukyamuukiriza kukyamusa nakulaga yamuga nti nkola naye njagala ddemu amubuuze wakatwala bameka eruzira oba ekitalya bameka bemwakasomero emisango mpa lisiti kuba wakakwata bonna nga bwendaba wano ku butambi bebasomedde emisango nga tewali naye nga bakutte bangi obajjukira omujjukiro w'oluguudo owa toyireti bonna tobajjukira eyazimba toyireti nga tewali kinya tobajjukira banna ab'eddwaliro mbulirayo abali mu kkomera babatadde nabikuganga tutudde wano tuwanaakyamusa abantu twetaaga tuddeyo nofune okunoonyereza okw'enjawulo kikoleko saaki bekataabe nga mpozi nga n'ekyokubiri kyekiri kyenkugambye era nakyogera dda nakati okizzeemu era n'okyogera nakyogera dda ndeka nti okiganye okukwata Pulezidenti Museveni okukwata abali b'enguzi n'abatakola mirimu gyagenda kumala kulaga alaganyisa ne batwala wiikisi 3 nga balanga nti ajja nzija kulambula baafuna sente zaki mu kitundu kye PDM nzija oli n'asetinga abantu kane basetinga omusajja ne baga tugenda kuwa $2 muzeyi tugenda muleeta alambule wano enkokozo tugenda muleeta alambule embizzi tugenda muleeta alambule ente kale ku minisita bamukola ne ku minisita bamutega amasomero lwaki amala kuwandiika bbaluwa olukusa naye alina kuba nakusaba lukusa alina obategeeza abakulembeze babeerewo agenda obeerawo tebagenda olwogenze kukwata ayinza okugenda okukwata ng'atamukwate ali corrupt taliimu mu kitundu yafulumye ensonga lwaki asooka n'abategeeza nti mwekuŋŋaanya enzija tuyigire wamu bwe tusanga nga benjigga nabo twali twogera wano ku Lukwago muwa Samali tugamba nti muvunaanyizibwa bwe n'ekitiibwa kye ne baali muyise buyisi yaligenze abatuddamu ne batugamba nti Lukwago abadde akyalina passport ya kikungu bamuyite yaligenze mu kkooti olwokuba yali alina passport y'ekikungu yali akyagina agenda kufuluma bufulumi ggwanga era olina aleta ekyokulabirako tolaba Ssemujjuŋŋanda kakati ono awandiika ebbaluwa kati ng'ennaku z'omwezi 4 nzija Mbalala n'awandiika ku district n'aweereza kuba bamumanyi kopi n'aweereza eriya MP buli omu gwe kikwatako bakolagana omusajja nnajja mu balansinga ebitabo n'ali obubi ennyo yaveeyo kw'olutabaawo afiirwe gwe mbulira gwe yali akutte nti oyo yinginiya yennyini gwe bakutte era bakwata baasisitanti ekyo nakikubanga tutudde wano nti akyamusa bukyamusa ne bayinginiya ndaba bakwata baasisitanti bw'oli gino bennyini tebabakwata kubanga baba bamukubidde akazimu nti omusajja ajja oba weetoololemu leke waani alaalaga bino lekawo assistant oyo mwangu okuvaayo si ye yaguza
ampakanya aveeyo aŋŋambe nti tagenda bukyan kubanga olwamala okulayira bwe pawa yatandikirawo tatuulangako mu ofiisi talibeera mu ofiisi tatuulanga mera muba omunyoonya munyonyeze mu firidi gyali naye mbuulira abakwate baakutta ate nga buli gyagenda kati tugenda wala tugobere ow'emawogolo ow'amanda gwe tuba tulinde ow'ebibira gwe yabuuza amanda galiwa ne miliyoni emmeka ne miliyoni z'omusajja 2 gwe tuba tugobere kubanga gwe yakasembayo tulabe kubeera batubuuze yasulayo mu makomera ow'e Masaka yali ezobwa PDM yazizza so ekyo nakikugamba nga tuli wano nimaga nti Balamu agenda bukyamusa abantu naye talina byagenda tagenda kukola tagenda kikwatako wabula ye ab'amawulire na buli kimu kyonna bajja kutulaga bakayivini kayanja alhamdulillah tubeebaza kwabe bamutambulirako naye ale kati ye yasesetusemuko kati ye wannamyere wa Balamu yavuddeyo bajja kutulaga ebyo era abantu babirabe abantu bafune alhamdulillah twafunye ono muzeeri omukyanga olonda waleese naye nga bigenda kukoma awo tebisobola kweyongerayo abo okugambye anabatanatuuka lya ntonde obawuwa nga bali maka gaabwe era ekya bajja kukeera mu mawofiisi babagololedde bakeera mu mirimu era ngoeza bazigolodde enkya bakeera mu ofiisi kutuula gwe mbulira gye yali azze kanzireyoko gye navudde nsiŋŋaano babe nayogera babitereezezza batandise namuzannyamu mizannyo bala balaba ku TikTok tobalaba minisita ajja mbalaba yiganga so n'olwekyo ebyo bya Balamu tuzanya muzanyi yazannyamu buzannyi ekyokubiri ate tulwanyisa kulya kwonoona ssente za muyi wa musolo ate naye azoonoona ate amafuta gavuga gage nga mu minisita gage oluusi gyagenda asulayo ne ttiimu gyagenze nayo kubanga aba nayo haji bwobusonga butono mbuleke obumwefuula abatabulabye nze omusajja gwe nninda era bwe neetegese tukome wano okwogerako yewe enguudo Fredian bamuyita byamukama aw'ebyenguudo minisita wa Works and Transport Fredi byamukama yawadde abawa ennaku 9 ab'oluguudo lwa kyotera mutukula ennaku 9 tetwatandise okubala kati abakola kira ono wano kasanga tyolu abawadde omwezi gumu tumulinze mulinze gye kiggwera kyekiye nagambye omuntu ono emyaka 3 kyenakugamba nga tuli wano oluguudo olumaze emyaka 3 alukola ate ozze omwongedde emyezi 3 walemereddwa mu myezi gino mu myaka emyezi 3 n'omwaka kiriki ekingi sazaamu musaze contract ye tukutenda obuzira tukutenda okukola mugenti gwe nkusazizaamu ye mwami Balamu kati ne Balamu ono kyetumwagalamu addeja kubanga bano baba okukwatibwa ddala ng'obukakafu obujulizi abufunye kwata bakwata nga tafunye bujulizi addeyo obuyinza bumuwa balonde omukozi omulala adde mu ofiisi eri otujja omutendera nti akola kyemwagalako nga bolaba nakugamba nti bwe baalumiriza Namyere wali ku mmwanyi yali alagira bulagizi nti mumuteekeko ki empingu tunaabirabire nga bwakola abalala haji olina empalana n'obujja kujja naye kasita kamulema kuba ekyo ekintu yali tesobola kikola minisita munne ate akwata babbi some respect for once yebali nnyo yebalire ddala kale bakwata bo bwabateekamu nabo bakwata bakozi ba gavumenti aji omulamuzi Emmanuel Baguma ayongezaayo omusango gwa Dr. Kanokiza Besigye era ategeezezza nti omusango gwakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno leero ziri ennaku z'omwezi 4 Dr. Kanokiza Besigye akyali mu mbeera etali nnungi. Of course ekitongole eky'amakomera
kivuddeyo ne kikakasa omulamuzi Baguma nti Besigye tali mu mbeera nnungi emusobozesa kubeera nti ajja mu kkooti. Kakati kirekawo abo abaali bagamba nti Besigye mu kaseera kali yeekozaamu bwekoza ne yeezirisa nga n'ekitongole ky'amakomera kimaze okulaga nti omuntu tali fit, yaddusibwa mu intensive care unit n'amalayo ennaku Mulago. Kakati bino byonna bitegeeza ki? Abajulizi okumulumiriza bo bagamba bali ready ajje ayingire. Obedi Lutale agamba nange bannamateeka abamwe bwe mwatuwa nze sibaagala mpo omukisa nfune bannamateeka abange abali private. Kyokka ate bannamateeka n'ababadde basigadde mu musango guno baguvuddemu. Abadde ani asembyeyo, kampani ki esembyeyo okuva mu musango guno gye ndi mugezaako okubeera nga mbafunira. Ne badde yaani awo ndowooza nja gibawa mu maaso awo. Waliwo awo kampani y'omuntu omu ekedde okuvaamu ku zimu ku ttiimu ez'abannamateeka abali mu musango gwa Honorable Dr. Kano Kiza Besigye. Mbadde njagala nfunire eddala lumu wano gundi eyo yino wano bannamateeka abampanga advocates ekintu nabo bakivuddemu olunaku olwaleero. Jjukira Martha Karua nga munnamateeka omukulu mu musango guno bamulemesa okuddamu okuyingira Uganda. Yali amuddirira awo mu musango guno yali Elias Lukwago naye baamuggalira. Bannamateeka abalala okwali Aaron Kiza yawalirizibwa okugenda mbuwaŋŋanguse okufuluma eggwanga. Jjukira nti Aaron Kiza bamukwatako era mu musango gwani? Mu musango gwa Besigye nga bamuvunaana okutaataganya mirimu gya kkooti ey'amagye era ne bamusiba emyezi gyali ndowooza 9. Kakati ne leero mpanga advocates naye ekedde kuba nti ebisuulamu enta era nga okusinziira ku Isaac Semakadde president wa Uganda Law Society agamba nti bannamateeka bali ku biragiro by'okusirisibwa obutakkiriza kuba nti bakolagana oba okubaako instructions zonna zibakkiriza nga ziva waja Obedi Lutale oba wa Dr. Kano Kiza Besigye. Tuli mu musango ki guno era tuli mu nsi ki? Nze neebaza awa neewuunya omukulu Baguma gye bamuzaala omulamuzi ateekeddwa okuba nga ayinayo. Alhamdulillah. Era ne bakadde baabamuzaala bateeka kuweebwa kirabo. Lwaki? Olwo bino wammanga. Ekisooka okuva Baguma lwe yatandika mu musango gwa Besigye, omusajja amugamba va mu musango gwange. Gwesonyiwe. Era nze lwe nakitegedde nti emisango egifaanagana bwe gityo Baguma yagisobola ogiwozesa yekka, teri balooya balamuzi balala. Ye mukenkufu. Kyalinaku bwe tubanga y'omu yekka gwe tulina. Era Mungu n'amujjulira wano emisango gy'obutujju abantu bagenda kubasibira eruzira. Mungu ng'amugjeewo oba n'alwala. Lwaki njogera bwe nti abatula abayinza obutakitwala? Baguma gw'olumula oli looya. Kiri kitiibwa kyewafuna kubanga by'osoma ne looya byakola ki? Byasoma. Osukkulumamuko obusukkulumi. Essaawa eno n'oli looya ava mu musango guli asobola okufuuka ky'oli. Neggwe wakula otya atatondowala? Atatwalayo kadde oyite balooya bano. Kale tukkiriza oli munnakenya baamuleka. Tukkiriza Elias Lukwago baamukwata olw'emisango naye gye baamukola ki? Gye bamugamba gy'alina gitannaba kukakasibwa nti gimukola ki? Gimusinga. Lwaki totwala kadde oyite balooya bano? Kiki ekibagoba mu musango? Bakuwa ensonga. Bagobwamu batya. Lwaki? Kubanga sikakasa nti bavaamu nga baagadde oba bavaamu butabasasula. Tekiriiyo. Waliwo ensonga eri emabega. Baguma gye weetaaga okuwuliriza. Lwaki tobayita? Kubanga obusobozi obubayita obayina. Ne muggalira mu kyembazo n'obabuuza. Ne bakunnyonnyola.
Ngamba bannamateeka mwenna ne muvaawo nga musaza amagezi tukole tutya bwe kiba kyekyo nange omusango guno kanguyimirize mpaka nga kino kimaze okutereera wabanga waliwo ekisobi nakugambako wano omwaka gwe sikyajjukira gwe neerabidde gwe baakwatira ennyo abasiraamu awo ennyo babakwatiranga baabatanga naye ng'oluba okumuta bamukwatira mu mulyango gwa kooti omulamuzi oyo yawummula n'avaayo n'aga nti nedda munzikakkanya kino mba mukakkanya makooti kikyamu kye mukola bwe kiba kyekyo temuddamu bakola ki kubaleeta kubanga ffe tuba tumaze okusalawo nga tukkiriza ne tubawo akakalu aka kooti ne befulumira yimira ate ne muddamu ne mumukwatira wano ate mugenda okumuzza era gwe musango gwe gumu mutubalamu akategeera kigeza mwe mututte emirimu gyaffe ffe tubanga abamenya amateeka mumukwata ne mumutwala agenda okudda nga ate fayiro gye baleese ey'okubiri era gwe musango gwe guki naye nga mwamukwatidde mu mulyango ku madaala ga kooti kikome kyakoma omulamuzi yayimirira ku bigere ebyo era babakwatanga nga bazze ennaku bbiri ne babakwatira mu maka gaabwe ne babakwatira eyo ne babazzaayo ate babazangayo nga babula tebabaleeta mu makooti kuba bategeera kooti ekambuwadde erina ebibuuzo gwe baguma wabaaki wabaaki atasobola kuyita balooya bano kati okuva omusango ne gwatandika ogwo nze mpulira agamba kuva mu musango gwoge sijja guvaamu bagenda okubeera muli osasula ssente nnyingi oba buli lwotuula ofuna alawensi esingako lwaki weekaka mu kye twakwagala gwafuuka gwakufana kuwona lwaki ogufiirako guveemu sijja saabalamuzi bino bye twogera obiwulira ssebo naye tukkubira omulanga tuula wansi obuuze abasajja bano tubawadde abalamuzi babagambye balooya ffe tetubaagala aba gavumenti tulina obusobozi obw'abalooya abaki abaffe ate abaabo bwe bajja emisango bagivaamu lwaki temutwala kibabuuza muvaamu gyaki bo bawensonga nti bwe tulagaana ne bano ssente zibagenda otuwa tebazituwa tebatuukiriza ensi ekimanye nti bano baagala ebyebbeeyi tebabisobola mwali mututteko obudde okuyita balooya abo abavamize kati owuyo yakaguvaamu twagala tulabe ekyaba omuyita nga tulina nakwongezaayo musango omubuuzo ekimuzaamu enta ekyazirisa musajja mukulu pulesa nemulinya nazirika n'okutuusa kati be balooya be baamuwa nga tali mumativu nabo ng'abatunuulira teri ajja kubuuza muzungu oli bibuuzo musajja mukulu yagamba nti ebyayogera tebirina makulu tebiriiyo kwakyeyogeranga nakuluusinga nazirika n'okutuusa kale kitegeeza era ne bwanaaterera nadda wadde oyongeddeyo omusango era bw'onooba tokyusizza mu ebyo era kijja kumuddamu okumutuukako era bamuzzeeyo tunaazanya gyangu nkwekule tunabeera mu kooti kati kimenyeeyo ababadde bamugamba nti Katemba kubanga n'abasawo bakakasizza nti muki muyi tali mu mbeera nnungi gwatula mu ntebe eyo gwotwala abantu bano bonna nteekateeka ki gy'oyina yakubeera ng'oyongezaayo n'enkyojje bakubire bayimirire otuule ekitiibwa mu kooti nkyaddayo bakadde baffe abalamuzi bassaabalamuzi tubawa ebitiibwa byammwe bulungi nnyo naye nze omulanga gwe mbakubira mukole bye mwasoma so temusaavinga muntu omu temusaavinga bantu basatu mukole ebyo bye mwalayira tujja kusaavinga bannayuganda obutabajuza ngenda kuba ku mazima na bwenkanyi Haji Obedi lwaki naye abagaana anti bebamubeeru zezimu omulamuzi yakamala okumulano yabagamba nga mumusibula kabaga tibalamuzimmwe tuli mulimba tulemye okukola ne twalayira
ne tukola birala. Yali mulamuzi mulamba munnammwe yabagambako teri yali avuddeyo n'amuwakanya nti mukola birala temukola bya kabaga nga mumukolera akabaga ng'abakubira omulanga musaavinga bannayuganda kyekanyi ekyo kyewalayira. So leka kukolera abantu buntu etteeka likwate nga tteeka wadde gw'oyagala limukuba li practicing li exercising butereevu lisigale nga oli omuyite buyise omuzza ebbali omugende badde sirina kyakukola etteeka kye libadde liŋŋamba kyekyo naye katulwanire wano kankuwe magezi woba okola naye wali mbadde nnyina kukola ekyo kubanga amateeka kye gaŋŋamba tetubavuula era tetubayombesa bwe tetukola ki naye kye tubasaba eggwanga lyomule mmwe kubanga mwe bannamba 2 b'eggwanga ge masiga ameka agafuga Uganda eno. Bwe mwonoona muba mwonoonye eggwanga, bwe mutereeza eggwanga gye liraga tuba tulabayo. Akadde keekokka katusalako ebigambo of course bikyali bingi ne President Museveni yavaayo juzi n'atugamba nti amagye tegalina kuba yadde muntu kaabe mwana nejjo yakizzeemu bbaluwa ye era ebigambo ebyo bye tulitandikirako enkyalo lunaku lwakusatu tujja kwongera okubitemaatema naye olwaliwo mu program detect akadde katuweddeko nsaba Haji otusibulye kuba abatulaba yes abatuwuliriza mwenna gye muli banne tubeebaza kyemukola kyabbe okutulinda nemwali batayinza butajja bajja kujja wadde bakereye mu budde data wange kamukuume bajja kujja mbalinde tubasaba kyemukola kyabbeeyi gwe kyolina okukola kusharinga n'oyongerayo n'abatannaba kutulaba olw'okubadde abamu bababuuza ekyo mwakiŋŋambye ti musajja mukulu ye erinnya yalyogera lyaggwa ffe tumwaba bulabi twamukazaako lya Haji yenze kennyini sikyukanga yenze nakazaako ya Haji bagamba Haji tetumanyi erinnya lye kwakubaako n'erinnya libeerawo wansi erinnya Mustafa Kalungi aliziggala eryagala nnyo era bwe likulemera gwe mpita aliziggala bwegamba aliziggala erinjagala nnyo likijjayo bulungi kwaba onoyogera aliziggala n'anaaba atudde ku bbali ajaga nti be bano bennyini be boogerako. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musule bulungi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu bannange sigenda kusukako wano akadde tekagenda kubeera nga katuganya mubeere bulungi mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A,
B ne C abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba agakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 461 366. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah. Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo. Edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa. Edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri. Edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga